Kedde ekitongole ekidukanya ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ki Kampala Capital City Authority kitondebwawo mu mwaka gwa 2011 kyakakulemberwa bassenkulu kati basatu okuli Jennifer Musisi Ssemakula Nakku, Dorothy Kisaka nga kati omukulembeze eggwanga Museveni yalangiridde Hajat Sharif Buzeki okukulira ekitongole kino. Ku bana abasatu kwogatta abazze bakolanga abakulira KCCA ab'ekiseera okuli Engineer Andrew Kitaka ne Frank Lussa. Okuvira ddala ku Jennifer Musisi Ssemakula entalo zibadde nnyingi nnyo ddala ng'okusinga entalo zino zibadde za byabufuzi na byabusuubuzi. Amangu ddala ng'abasuubuzi bafunye amawulire g'okulondebwa kwa Hajat Sharif Buzeki bamulaze byalina okutandikirako. Muna ddala abantu abeerimbikawo ne beetondawo nti be bakulembeze nga si balonde ne bakolagana n'abamu ku bakulu oba ku banene abali mu KCCA ne bakwataganya oba n'omupoliisi ng'omu omunene ne baluka ekintu kyabwe naye nga kyakakodyo kakufunamu ssente. Akolagane n'abakulembeze abali mu buyinza basanzeewo kubanga ekibuga bw'oba okiyingiramu tosobola kiddukanya bw'omu nga bw'olowooza. Abagoba ba bodaboda mu Kampala bagamba nti okuviira ddala ekifo kya Ssenkulu wa KCCA kitandikibwawo bazze batulugunyizibwa. Agendeko we bayita mu Kugwanda oluguudo olutunudde Muhamu nga lutunudde eri abasajja bali muleeya bafuna abapoliisi nga babiri, omu ne bamuteekanga mu ssaawa ya Queen, omulala bamuteekanga wano ayina emmundu yeekapise magaziini yenna kwegamba atiisatiisa bannansi basobole okukubba ng'oyinamu n'akatengo akooli ayina emmundu. Ssentebe w'omukago gw'ebibiina by'abagoba ba takisi ogwa Utof Rashid Sekindi agamba nti Hajat Sharif Buzeki alina okwegendereza abantu abagenda okwefuula nti bamuwa amagezi nti abasinga be bazze balemesa ababaddewo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Nti ofiisi eyo erimu ebigambo bingi bangi abagenda okumwesooka naye nga si batuufu. Abantu abatakola mu Kampala bangi abaliwo okuwaayiriza bannaabwe okuleeta ebigambo nga baagala omujjamu obusente nga bamuleeta information ezitaliwo. So buli ekijja kye bakuleetera weekenneenye naawe teekayo eriiso lyo ku ground. Bwe kiba kivudde mu byantambula nti kiri mu takisi buuliriza ababaddewo badde bakyandolinze batya. Ssentebe w'abatembeeyi mu Kampala Joseph Kagolo asabye Ssenkulu omujja Hajat Sharif Buzeki obutateeka maanyi gonna kugoba batembeeyi wabula okubateekerateekera obulungi. Yandisoose n'atutunulira ebizibu bya Kampala si bya mutembeeyi n'ajja kufuna abafere bamutuukirire bamugambe nti omutembeeyi kino na kino na kino. Niyo ebizibu nga bingi bw'otunulira Kampala wayimiridde ebinnya ebiri mu Kampala eyo yandibadde ensonga executive director gy'asookerako. Omwogezi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga Kikasiita Uganda Yisa Sekitto agamba nti kibadde kirabibwa n'ayonka nti Frank Lussa ebintu abadde tabisobola kasita yakkiriza abatembeeyi ku nguudo abawa omusolo mu bizimbe n'abasuula. Nti tolina bw'okyaŋŋamba mu mulembe guno nga motoka zijjudde, epikipiki zijjudde, taxi bannannyini ffenna tuli muno mu kibuga ebizimbe bituwadde parking wetuseezaffe wetujjira ze bitone nnyo ebirala byonna zipaakinga mwaliise bantu kutugulako. Kati ate ye yabadde akkiriza nti tutuwaddeyo ku nguudo ezimu abatembeeyi bakole kubanga sekukkulu. Nze ekyo nakiyita kisekererwa. In fact ke kabonero ak'okungulu ke nalabirako nti abo tebasobolirako ddala kubanga Kampala bw'omukkiriza omuzzaamu abatembeeyi tamanyi maanyi ge twakozesa. Yisa Sekitto asibiridde Hajat Sharif Buzeki entanda okulaba ng'abeera mwegendereza nnyo okusalawo ani gw'aweereza wakati w'okusika omuguwa mu bukulembeze. Kubanga Article 101 eya KCCA Act tekkiriza muntu akola bintu anga mugwira yekweke w'omunnansi akole edduuka atunde. No, ogwo guba musango. Kakati bonna amaduuka agalimu agabagwira KCCA yerina okugaggala kubanga Trading License Act yegisisa mu nkola. Hajat Sharif Buzeki atuukidde mu kiseera ng'eggwanga ligenda mu byabufuzi kale nga buli omu agenda kuba anoonya buganzi ate nga buli omu ayagala okuwulirwa ku ludda lwa mukama we omukulembeze eggwanga ate ne ku ludda banna Kampala okuyita mu ofiisi ya KCCA kale ng'okusalawo kwe kugenda bba kwa nkizo nnyo ate nga kwetaaga okwefumiitiriza. Nze Titus Jemba, BBS Telefayina wano mu kibuga Kampala.